Mukutu gwa Megatron wamu ne Dodi Ntege. Muzene Megatron ge manya ndi n'entege wano nako olwaleero. Finally abaana be basalako emitwe babaziise era nga President Museveni family buli family agiwadde milioni 10 nga zitwaliddwa Baramu Barugahara. Yavuddeyo n'agamba nti omusajja ono yabatemula abaana yeetaaga kubeera nti bamusalako mutwe ne mwannyinaze yakyogeddeko. Bakanyiza nange. Yes. Kyenayogera okijjukira. Nti bamusaleko omutwe oba bamuteeka wali bamukuba amasasi n'ekyo kiggwe. Information yaliwo nti omukulu ono azzatta yattattakaawo ne bamusima ndowooza ne bamuta naye nga all in all abaana babazise olunaku olwaleero ne President Museveni awadde famire ezo buli famire milioni 10 ze milioni 4. Kitalo wabula. Kitalo. Kwa mwaka naka akatobambi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibe mutya. Nenno ng'okyali awo. Obubaka obwebaza Katikiro bongera okuyiika emmeme. Ani abuweereza? Abantu. Katikiro wa Buganda. Bamwebazizza nnyo ensonga gy'ensooka kugoba nnyimba za Lili Paso. Buno bw'abasumba ndi bayitirize endere ku kkubo. Awo tugenda kujjawo ngamba bali obubaka gye bujja. Toyagalawo. Obubaka we bujja wano waagu. Awo genda kunnyumpa awo. Tusho yaffe babiri sikyo? Ngambye ogenda kubaganya ebirowoozo. Andi mpe ebirowoozo ebira nawe no wakati Lili Paso ojja kumpa. Kati nze mbadde nkwa ku kyabasumba. Ndi abasumba yabagaye bannange Katonda wammwe tawulira. Yafama tu yabagamba mulekanira ye naabuuza okusaba kwatandika ddi nga mukufuna akwitako tafunamu anti ye kanisa yagigobawo okumpi newe yabagamba mmwe muyitiriza okule bagera anaatera okwebaka nga basomolola tumutende kulekana aye bannange ayi bagattamu n'ennimi nga tomanyi kye bagamba bakati baŋŋamba bampita oba banfulumya baba balimba bafunyisiza abaana b'abandi mu ndeeyo embuto naye ng'amuleetera mu layini ya mulinnye twoyo omusamize yateekako omuntu eddagala n'amugamba liina kuyita ku mutaka ebyaddala story yali wemu siriki ng'omukyala anyumya nti omusajja yankabala mu kusaaga naŋŋamba kutama n'ayisaawo bw'ati ne bw'ati ngenda owulira ng'omusajja ayingidde mbu n'amugamba okoze ki n'amugamba ate bwe weekanga bajjajja bakusse omusamize kati abantu balimba abantu mu bintu bingi nnyo nga yeekwese mu kino ky'onoolowoozaamu naye nze obulokole sibulinaako buzibu nga bwe sirina buzibu ku muntu asinza Katonda bulinaako buzibu naye ye Katikiro anti obuzibu bwe mbulinako nange ndi naye moze nina ebifo kati byempitamu mu maduuka ng'eno akeedi ono atundira wano bintu omusajja n'aleeta ekizindalo n'akiteeka ku mulyango gw'abantu awo okitegeera twali luli ewa Sula Motors nga tukola show nali naawe Sula Motors ndi ne mwannyinaze full figure tuli mu kukola show omusajja n'ava eri n'ajja mu kkubo wakati bo nasawa yes ono yesu yafa amatu tawulira mbubanga kiri mu Bible ekyokukola ki omulekanira professor yangambye kirira mu Bible munaleekana bwe mugamba ki bwe ensozi ze ziba zireekana okola ki nga kyeki tawulira muleekani bw'aba tawulira bawulire kikola mbu n'abasebe babaazina baleekana kati kankunyumize abasiraamu bakola ki bayita adhan ya ddakiika ezibiri kummeka kusatu kitegeeza kuyita bantu muyita abantu mubategeeze swala ekoze eki etuuse nti Katonda bakugamba nti is the greatest yasinga kireza bino byonna byoli mu kukola oba ofumba obona okola ki ekugamba nti byonna byoli mu kukola kati biwummuze tugende tusinze asinga ye Mungu waffe ye Allah naye emizikiti ebitundu 9 ku 10 adhaani eno nga basaala
bwe mala okuggwa bwete eddakiika 2 abantu bafuna wuzo ne bambuka ku masjid ne basala ebiseera ebisinga mu kampooze oba ku reduced volume. Bayinza n'okusaalira ku muzindaalo nga muguwulira naye teriyo okusaala kwa ddakiika 2 zibe ddakiika ekinene ennyo 5 omuntu ky'oyinza okugamba nti omulala ayinza okubeera inconvenienced but it is something you can stomach n'ogamba nti abo balindemu eddakiika mmeka 5 balindemu eddakiika 3 naye omusajja ajja n'abakalakata okuva ku ssaawa 4. nina omusumba gwe mmanyi abajjamu ku 12 nemmere babawo okitegedde ute kubuuja awo abo nno nze kale oba nyinza obbagira waliwo kyaki kale tutandike mu order abantu beegulidde ebizindaalo kati buli junction babita bikukumanga abiteeka ewantu awo oluusi eri babayita bagambe nti guba mulimu baŋŋamba bimu biba bibonerezo si mulimu mulimu biri mirundi 2 ani nze kyeŋŋamba nti mulimu kati nga nze pasita Sewanya na Moses nfuna ebizindaalo byange nga 10 nenteeka ntinda omukazi omumanyi abeerawo entindo ganja nkutadde ganja ne musuula ekawempe eyo kano kasajja akanalwanda Saalongo namasuba ani kakati gwempe ekizindaalo omubalira n'ekibbo 10 ojja nalyo olunaku n'ekibbo n'eccupa y'amafuta ganago okusiigako abantu n'obayisaako kati ngenda okumalawo olunaku nga sifunye akakadde oli waleeta 2 oli waleeta emmeka amanda olumu babagoba ne baleeta omulala aba teyatwalayo kibbo ebyaddala bakulira ddala ssente abantu kati abo balaba kati waliwo abalala mbu baba ku bibonerezo nga yakoze ekyati nga olina kyewasobya nga wasobyani tugeze nga bwogamba mbadde malaaya mbadde malaaya bebaga beebondeza abasumba nkubuulira nti kyebakukola mbadde malaaya tugeze nga neetundira gundi bwetu ndibaki ndi omundalizadaliza natuuse nempulira nga mbimaze nebakuwa ekibonerezo genda webaze Mukama weweeyo ofune wali abantu we bayita oyite obayitemu mulayini haleluya kakati mbamu biba bibonerezo nga abantu babiwadde genda ekibonerezo kyekyo okole ekyo Katonda akukola ki akusonyiwe bano ebaga beebonerezo ani yabawa abalala bo bakola omulimu bwe bati nze nyina omukazi gwe mmanyi ewandegeya namukulagako bwe mupaakinga bwe muti nendabirwa amazzi konkonako tututu manyize buli muntu muwe ekitiibwa nga njisa njagalayo ku kyokulya mumanyi omutegedde oyo mukazi njagalayo ewandegeyaawo kati eggaali olumu teyebakano olunaku akola mmeka ekiro agenda ku bitaala bya Jinja Road asala akirira afuna nakabooda bwe ziwerawo ssaawa nga 5 ng'asala oba afuna waagenda waalya ng'akyusa ng'asala agenda ku bitaala bya Jinja Road ye takugambayo kigambo naye ekintu oba bannange mwetereze mukole olujja yaba ne Bayibuli ye bweti mpaka kyokulya olujja ati ejala ennuma kuva ku mashobo datanalya olujja bwati takugambayo kigambo ye enjala eba emuluma omuwa namuwa ogwasooka kati lumu najja teyajja ku yange omulundi omulala kuyo omulala nga bw'omanyijjamu ewandegeyawo n'amukonkona n'agissa n'amusongerako enjala ennuma eyo sitayiro gyeri abalala guba mulimo nga gwe gwerera n'abaana nga teyazze kubuulira ng'abakubirawo ennyimba za gundi n'anyumyamu bisatu naye ng'ekisinga kyagira abula kusika mutuwe nno ku ssente abantu batusaa ku ssente abalokole bano abamu booloonya obulokole so nga obulokole ddiini nnungi erina abantu bangi bezzizza eri Katonda togiwumbawumba eddiini gye bali ŋŋamba yo nga yo lwaki bagyonoona dda mpayo omusumba atagugulana na munne Kayanja takolagana na Bujingo takolagana na Senyonga takolagana na nani
nono wagulika kandi bali yawo bayumba buyumba edini bajonoona neddoma edini we yafuukireyo enzibu eggwanga lino lyawa abantu eddembe lingi kaakati President Museveni n'ataagala nnyo kwenyigira mu nsinza y'abantu nti abasamize bwe baba tebasaddaase bakkirizibwa bo nga bwaba bawulira nti kye basobola okusinza bamafina ne batuula ku mwanjo n'asawula abantu be n'abakolako then abasiraamu ne basala ne bagamba ffe tuli b'ekibuli bwe mugambye nti ffe tuli boodi kampala ate ffe tuli babukoto nateete onfuna ate ffe tuli balala musinze nakirekera ffe tuli bakatuliki tuli ba charismatic ffe tuli bapoto waliwo ono bishop omutegedde weno baagire tomanyi bishop yagamba nti owobusobozi waliwo bishop erinnya musiraamu sookojje waliwo bishop yava mu bukatuliki obuli main n'asigaza kyaki gwe baabugobamu wano yakomawo nedda musaala va ku musaala waliwo bishop nobadde naye wano erubaga ng'akuba dansi alinga waliwo bishop gwe baakubako mu mawulire ng'ayina waliwo omuwala simaye yamufunisa olubuto simaye yamukola biki ebyo byaggwa yatereera yaddayo ono w'abakatuliki yali musaala nange nedda yamala n'abivaamu muwulirize kye mbagamba musaala talina ssaga ye yakulemberamu n'okusaba enkundwa ne bamugaana yasaba tuwase n'awasaamu awo munfune bulungi musala yasaba okuwasa bituufu ngenda kukuba essimu nga tuli ku mpewo wano jangu omuwulire kanonye Bubakeredde yakuba ani oyo agenda tuwa sitole Bubakeredde tawayiriza oyo nedda bamumanyi kale bishop ne musaala yekola bishop andi mumuwulire kali no ntagali ntagali ate bo bawasa ezo mbozi zaali zagundi zatamala ebiro bishop ino omuwala yamulumirizanga ali bagenda kuyita mugondi yeddi babimanya abantu babimanya story yafulumira ddala njagala kulaba nzijukire omuntu we ennyo waliwo omuntu yali reporter we ennyo yalina reporter ayina abanegundi nsereko kye kitambula nkubuuzaamu akantu katono wano ono yali bishop kye yali gwe twakubaawo okumala oba ebbanga kinga ayina omuwala amulumiza simaye yamusabanga obufaananyi na biki na biki oba yamufunisa n'olubuto omujjukidde nedda bishop w'abakatuliki saatera okubaayo ne gundi oba gyakola ya kibuuka omutegedde ow'akanyabo kozi akawala kagambo yagambanga atya mpereza ku kanyabo nti njagala ku kanyabo binadini ebyumbyekole kiwulidde nganje mbukyasabanga kanyabo mpereza ku kanyabo ndabeko n'amaani amugamba njagala kanyabo kajjagalayo ku kasebo oji yali yamu akakyeyo sitooli kamunoonye wano mumubeerawo ebyaddala nno mu mpapula zonna mwali mbu kanyabo ayagala kulya kasebo kanyabo lwaki towoleza kanyabo kalabe ku kasebo era bamuyitanga kanyabo badadinda bamu beekola ebintu mubale temumumanyi ebyaddala bishop kibuuka yakuba yasabanga kanyabo yitwaliwa akyabu yennyini Jacinto tunula wano njagala kukulaga buzito bwe mu kusaba kanyabo yabisigalamu nno ye bakatuliki bono yabuvamu yasigala mu bubwe akolerawo uyo ntivinge mu new mileage ati nkugambye abamukakasi siwa babuloga Zeni TV kamukunoonyeze Bishop Jacinto Kibuuka bunyabo bonna abulidde liri
omulaba si bafaaza bano ono mumanyi ono omutegedde uyu aleka yakuba top reasons why I left Roman Catholic Church mama ye nasigala mu yiye yeri mubaye Jacinto Kibuuka kati ayina omuma akuba bunnyabo tazanyi muba kati yakola dini anti yagamba yine engeri yakinyonolamu yenga omukatoliki mumanyi oyo yabeeranga nnyo okubukedde omuntu wakujja kuwaki osigala okuba balalwa abantu oli akukubira n'akufiirako ng'ate nakubira nagamba nkubuuzaako mukuwe ng'ava mu bakatoliki onjagala onjagala awo Bishop Jacinto Kibuuka avudde mu bakatoliki ng'asaba kukanya amasamu agasoma mukuwemu Father Jacinto avudde mu nzikiriza y'Obukatoliki obwa Roman Catholic oba kiyite Western Roman Rite yadda mu kiwayo kiyitibwa Western Rite oba Antiochian Rite nga kino kiddiridde okuyimirizibwa Ssaabasumba Essezekulu erya Kampala Dr. Cyprian Kitulwanga olw'okuba omujjemu eri Ekereziya. Nja kusigala nga nsoma emisa wano mu kifo kyaffe Namugungu naye nga ndi mu kiwayi ekya Eastern oba Kereziya ey'ebugwanjuba Eastern Church ebuvanjuba eyatandikibwawo omutume Petero n'agirekera Pawulo the Antiochian Rite era nja kusoma emisa eya St. Chrysostom ate nno nnungi n'okusingako naddala mu bino ebyokuwonya n'okusumululwa kakati ssebo ebbaluwa eyampeereddwa tedirwamu reply yangobye omuwulidde kati yeesabira kannyabo kati andi nze nkuwa layini ye njagadde ekimundeseza nga ndaba tuwolereza nnyo emyaka 10 emabega 9 ku 10 sajja beekoze bintu akola ne gundi akola gundi aba n'abantu bangi buli 31 yewe mambule onfunye kati omutegedde yewe mutegedde mutegedde onfunye yewe mambule onfunye akube kannyabo ke tewali amuganye kati kannyabo omuwala yali amulumiza yaleetanga ebyo nti tebamutega butezi ate n'amala n'abuvaamu n'akulaga akiremerako ekintu kye so lwaki yatandikira eyo kati eno yali akimayooshi ye yaliwo eddiini nja kukolerako ku programu ne kasozi ey'ebyeddiini abantu bajja baawukana kono omwana omusajja yasanjaga abantu so nga tuwunzika obulokole abalokole bano eddiini bagivugumaganyizza nefuuka nga yafuuka bizinensi yakweyolera kyoyaga bizinensi ewedde bujingo nayombagana ne senyonga nayombagana ne kakande mwabasinza katonda omu kati naye gwe ate endiga nosigala ng'ogenda oli agamba kolagana na buli muntu ate yakugamba alinawo ennemewe wa bulubeerera ate basolooza bakyala tubalekera ssente wawulirako mugule ku byennyanja bagula mukeni nakawulirako bapasita omwana n'amugamba ekigege eyo nga nkejje ekigege akireetera mu zoom akikwata kifaananyi n'akizuuminga abasumba babbi abantu kakati abasumba omulimo bagufuula gwa wano ate alina ssente ate endiga zo ne zikulaga nti ziri okke nakyo ate okakasa nti omusajja aba yakutta abantu omuzimu bweyogera ku pasita we yavaayo okuwolereza oba batubbe babazizo n'omubuuza nti mu bayibu omusajja oyo mwali nti pasita Moses mwali pasita Saalongo nga kalina n'ebyawo ng'akukola kajjanga ke kapasita kakwata mu bibbo nako tebasobola kakkiriza mu kapasita kasobola alina kuba kalogo kasobola kayinza okulya sente nga kalogo ebibbo ebibeerawo kati kasalo nkaddayo e Rwanda ne kabaga akava Bulaaya mbadde Isirayiri fe tubadde ku Iran tekannatereera bulungi ani ngeza bugeza kaddayo ne kabalimba ne batuula bane wawulidde gundi Fulufig yagambye bano bonna abakoppa bano abayimbi baziyita dami bano abakopperera bano abakoppa for example Junior Lutalo yagambye Lutalo waatatte ekivubuka ekyo akikwata akitemeetema akisudde banaye takyagala mbu
kigenda ne kikola ebivulu anti bafaanagana ne kigira ujuwe ne kigira omutwe ne kigira n'amagulu n'akaviiri na kigamba kitwala ku deni ekyaga kyasembayo okukola kyakola ki kigabana ennamba nga Lutalo kyajjanga yakamala okukola live nga agabye ennamba biki ne kijja ne kigamba yanswazizaamu Lutalo ono yanswazizaamu bye yakoze naye nga nze Junior Lutalo bw'aba yeta ali bizenze ennamba bweri ate nze ndi walayisimuko sebo vana kweki kyagamba kyo kyalayisimuko okifuna mu budde w'okyetaagira bakikubira bbaani kimanyi no bagira pola okubye bubi yongere mu lizimu lizimu kikamu nekitandika ujuwe nekigunyenya omutwe gw'omusajja kyagamba wasalira enviri wekizisalira kyafuna ekiwalaata wano kyagamba kivaluweero bayina enkolagana ne Lutalo kyekayunga ebyo yabikugambirwa kino ganja kyangambye kyewu ebyeddala n'oyo amanyi wabeera wuuyo sembera wano ganja wuuyo jangu mbasomese njagala kubagamba nti omuvubuka oyo omulaba yatandika nga akoppa amemekinga Lutalo mu bulungi nga tayinaako buzibu no kati yatuuka ng'oli amugamba ndekeraawo okunkoppa teyamugamba era yamusisinkana n'amugamba ebintu by'okola mbyagala n'akatambi nkayina wano n'amugamba naye olina omusango akasembayo okayina omusango gwe yalina kiina gye bakitegeke naye nga bakitegese mu Lutalo yajja kumbe babasibye kalinga naye tukigaa kyali tekimanyi kyo bakiyita kuba sho neera baali bategese Lutalo anti ye teyamanya nze ndi ku ludda lwaki ate kati kweno wano wetutuuse kyo kyekijuniya Lutalo wulira oludda lwakyo luno kyajja kijuniya Lutalo nze kyeŋŋamba bakitegeka nga kyo tekimanyi nti abakulu balanzaani balanze siniya kati kigenda okutuuka kiraba agapande ganene ga Lutalo kiba tekinayogera kigambo kyonna ne bakireeta bakanyama abakola ne bawulaga 8 ne bakigamba mbu bayimiridde bwe bati era kyayimba bakanyama kwe bali bagamba oyo si yoyo ne bajja ne kikuba omuziki wekyamala mbu tekyamanya nangeri gye kyava ku stage era abatamivu abalimu ne bagamba oba si yoyo kayimbe biggwe fetulaba yoyo naye baba kiwayiriza kyayimbira ku bakanyama nga kiba kigenda nga bakikuba gudo bwekiti kyekola ki ebyeddala nga kiki bapromota be bakitegeka ne bakirimbalimba bwe bato balanga Lutalo kyo kyekijja kisaba mmeka kyo ku 25 kyekivaawa mbukira kyagamba omuntu alawala kakadde kisaba kakadde oli mbobo ntwala wala tetufaayo ganja ine naba kyatu kikubiri oyine simu endala erimu nedda tujja kikolera eyakyo nedda anti njagala kakasa nti ekyaki omusajja wange David Lutalo tumumuwayo anti nze nkugamba Lutalo agamba bwati ekimala kimala mbaye kituuka ssebo nga kigamba sisookawo Lutalo aseekawo naye waliwo ne Natoolo Junior n'okyo kyekyakola kati ye Natoolo Junior ekyo kyembuza kyekyakola kyali kituufu gwakiwolereza Lutalo asookeyo nze nzije ewa mukiwaayiriza kyagendeyo mbu Naggalama omuntu mbu ne kibagamba Naggalama mbu Lutalo bw'atasookayo siyimba ne bakigamba oyagala ki ekituufu anti ne kigangenda byonoona agenda yimba nga bwe nnyimba akyagala ayimba bwe nnyimba kibaga embono ye mufunze mutuufu kikuba live band kuva kisaawe ate mukyakwata za Lutalo zokka naye anyway balengera ko naye kankireke kaakati mwanyina ze yagamba bamuleke kisusse kati ye Lutalo waki aba akitematema atya mbwakikwata akitemetema akitti ati mbukiganyo akigamba ekimala kyeyita erinnya lyakyo ye yagamba by the way on a serious note Junior Lutalo agamba ayina ennyimba ze mu studio anoonya emitwalo aga ebbanga lyayimbidde mu linnya lya Lutalo anoonya mitwalo Lutalo akwate emitwalo 3 agimuwe addemu ayimba ennyimba yakizaala ye bw'ayaga agambye asaba busabi ne wataba Lutalo bakukyalo kyekimu
bakizaala eyo gundi kayunga eyo ebbaala eyo mu gundi ekivubuka ekyo kiraba kati ofaaki kyakiŋŋambako edda wulira interview yeriwa naye ate nagiteeka nze kasanalula nga kirimba nenkijjayo wuliriza omaye ye kayunga ebbaale kati nno gwe byoyogera kati god forbid tubeere balamu saagala kife naye siba kisaanayo kifuneyo ekizibu nga kisaana wulira njagala kugamba ekisajja ekyo kiraba ne kimala kifa olaba mmotoka zikulumuluka kagenda kayunga mu vokisi vokisi ne bapromota baakyo nene naggalama gikyayimba mu moyo oyo gayi yagamba n'interview gye nakola naye wano mbusenga bamuwa ssente najjayo oluyimba bazimuwe emitwalo asatu kyembuuza bazimuwa ku ki ave ku nnyimba abanja lutalo anoonya kyakulya anoonyeza maama we kyakulya ekyokubiri Saalongo agaya muwe olulimbi alime amuwe alumuwe kikozi kisobola kwetikka mataffaali kindabikira okuba nga kyetisse lutalo ayagala kive ku nnyimba naye kirabika emitwalo aga kati okiba kyetisse ne lutalo yeeti kuba bonna emitwe gyegyemu kyo kirya banange kimwagala nedde kimufaanana ebyadda kimuweeyo ku ssente ekirina omuwayo ekyagala akiwe nakyo kijoozi kiyimbye mu nnyimba zaate kati kyagala akiwe nayo omuta maama we mama wani maama waayo taata waakyo akola ki ne mama we yabaleka ani taata waakyo yerujja taata waakyo taata wabo yomo si kituufu ekyo ayiwe kigamba mwalabika yayitayitako eyo naye kimufaanana si kituufu byaddala kyakyusiza bukyusiza nga bw'ogamba kyabiŋŋambako wuliriza nti olaba ennabasuba mu kikajjo waliwo kikajjo ndejje masajja eno maaso tulina siteera bw'okkirira eri waliyo palazoni zana kati omubaya ayinza okujja nga weekatooke nkugereza bugereza musiramu nga bulijjo anyumya katooke naye nga bulijjo abinyumya silent kati agenda olaba emboozi etandise okkula etambulira mu nnuli n'agamba nze ndi w'emasajja twalabiranga naawe waabwe omupiira naye ng'ebyaddala ekyayogera ayogera lwakuba akimanyi neiba waani wa Nuruddin baali bafaanagana naye kati oludde kiraba nze nalina kati kyamumazeyo kimunaabye munaabi na kano akawala atakano lutalo takayina ye teeka mu lutalo nakyo teekamu ayi no lutalo n'agenda nyiigira lutalo agenda nyiigira kati kyo kyasalawo oyingira mu kika ebyo ddala nno mbone ganja muganda wa lutalo bali neiba nawe oli muganda wa lutalo kati taata wa lutalo yazaala mu bantu bonnaawo mama ganja alimba mama we tebamuzaalamu alimba muze lujja yakuzaala ganja muze lujja agambye neiba agambye muna yabazaalamu mbwawo neiba ye munnamawulira yabalaabala ebiri awo byonna kati ganja ayinza okuba muganda wa lutalo gundi omwana ono amufekamu emitwalo agave ku nnyimba ze bwe kinaaziremerako kati oli kyobola mwanyina ze yabadde mutuufu mbuba mutemeteme yagambye ati netakyagala ekivubuka ekyo bakitemeteme lutalo wootakyemme kivubuka ekyo kikwate okitemeteme obufiififi nekintu mamafulaawa lwakyagala ekisajja tekyagala kati sebo omuntu azanyira mu kariya y'akati nno eyazanyira mu kariya ya gundi ya King Saha yo King Saha akuba baku yamukuba n'amuggyako n'ennyindo yamukuba yakola nakikyazaako na wano ekya King Saha lwakuba interview saagiteekayo kyogerera ddala nga ye lwaki tewagiteekayo gite kyakola ki kyavuma byekyogera sibitegeera kyogera ddala nga ye buli kimu King Saha biki byakola kimanyi n'okunywamu enjagaawo mbukikolerera ddala nga ye bimanyire ebyono n'amanya nekiyimba n'akamanyi kati kanaakakopa kamiiri katambulwa nga ye nekwogera nga ye akopa Bobi Wine byonna Bobi Wine byakola naye byakola nanti waliwo akoppa with respect ng'ani alina respect akoppa ngamba respect kati olaba wa Bobi Wine kijuni yabambi kiwa respect lutalo kijuni kigimuwa kitya kimusaba ssente
Kuga olina akusasene ndo mbadde nyimbe zimbazo mpasene nkuleke. Ate no kimuyamba promote. Omanyi omubbi. Ye Junior Lutalo yaŋŋamba kino kyakula kiyamba Lutalo. Kitya? Oluyimba amanyireewo. Kiyimba leewo anti lwe lupya. Bana ekiyimba leewo. Oluyimba Lutalo abatannalugaba nga kyo kyalugabye. Ekivubuka ekyo kyekayunga. Weero ebivubuka ebyayi. Weero. Kyekayunga baale. Bana Ssemujju bangambye akomawo. Wa. Anti addayo mu kalulu. Aka. Bagenda kuddamu bakamale. Takkiriza na byavaamu. Kuno ne musajjawo Lutaaya. Nono omusajja w'omuganda wa Mwami Kyagulanyi. Nyanzi. Bakutte fayiro nene bagamba tebabikkiriza. Kooti era batugamba dda. Nti we banaalayirira bati. Kooti anti gazetinga baamala obba gazetinga. Kasita gazeti eggwa. Anti kooti egenda kuba busy. By election ku by election. Nese. Ssemujju ffe tufiirwa. Oyagala oli bamuje. Afune kyakola ekirala asigale mu kooti agende ku nupo ine bifo bingi nnyo. Ssemujju gwanga ekyogeredde mutima ki Ssemujju ye bamutondera bayina kubeerawo. No Ssemujju mubaka wa Uganda si mubaka wa Kira. Nalaba abannopo era nze Ssemujju nsaba bava ne bagamba nti bino ebintu Ssemujju byakola kubalirira sati za Museveni zayambala budget ebyo byatiisatiisa tebirina kye biyamba ggwanga. Biriwo ebiyamba. Biriwo ebiyamba. Ground. Biriwa nti bakola ki? Segirinya style. Batya menyeyo banna nti gundi yakola ki? Segirinya. Naye n'ekikulu kikoze. Kyane. Kino ekyemitiyana. Kyane. Bakiyita kyane. Zaake. Eki. Bw'akoze ekoze. Ekyanti. Wadde abantu emirimu eyo azimbye obutale mbu. Omusajja eyo ndoza bamuyita Kibedi Nseegumire. Weyo oba mitiyana ki? Kibedi Nseegumire gwe mmanyi akoledde abantu omulala yali Ameri yakyambadde naye bw'ogenda mu bano mu Parliament omukulu Ssemujju Nganda omanyi olumu omuntu ayinza okuzibulwa obuzibuzi amaaso n'omuntu akola ekintu omuntu ayinza obutakyusa naye n'ogamba nti kyembadde nkolera mu nzikiza omusajja akiteredde abantu mu ttaala either nsigale nga nkikola oba nkireke. Kati Ssemujju Nganda ye musajja gwe tulina budget eno egenda osoma mu gw'omukaaga yasobola ogisoma okuva lwetandise paka lwewedde. Mama namboza nagisobola. Balinda kolido. Ssemujju mu Parliament ne bembeeramu ababaka 4 abawaana ne mutuulamu 2 abawa 2 abeeramu. Okitegedde? Ekituufu ekyo. Kati era ojja munoonya nti singa bagamba nti ababaka abasinze okwateninga Parliament babawe medal lwe balisalawo gira Ssemujju ojja kwambala bwambazi. Mwansadi ndowooza yagijjuddemu. Yekka nakugamba nawulirako kanonyeyo eddoboozi wano. Eriani? Geoffrey Lutaaya. Bonga ne Lutaaya bambi akoledde abantu beewaabwe. Nkugamba Geoffrey Lutaaya yagamba bw'ati nti olwayingidde Parliament? N'agamba nti toyinza mmogeza. Kati Geoffrey Lutaaya ali yamuleke tatawaana. Eyamuleke. Talina kyagattako. Nedda amuleke anti atusooka tuwe byakoze. Mbu yakolera abantu abo. Ate ye Nyanzi agambye ayagala gugula kawempo yo no Farida Nambi talina byagenda kukola. Ani ayagala okukola ki? Gundi ani chairman Nyanzi ayagala gugula kawempo yoyo. Nina video ya Lutaaya nga nnyonnyola ku Ssemujju Nganda. N'agamba nti bw'omanja Lutaaya byakoze. Ani ali annyonnyola? Lutaaya ng'annyonnyola Ssemujju Nganda n'agamba ffenna tukola naye omusajja ateeso. Ajagasa George Musisaaveeyo mangu nga bukyali. George Musisaaveeyo nga bukyali. Biyinza ozibwolamu naye kyendi sure naye simanyi ate kati kyano naye yasooka nakkiza n'agamba tebaamubbi. Lwaki ku luno agatambula bw'atabuse ayagala akalulu. Nalaba yennyini avaayo open agamba abalonzi abeewuunya ng'akakasa singa nfuna Lutaaya wano. Nnyimba zonna gunda zonna ayina ng'ayiiba. Olaba nti Ssemujju Nganda bamuteekamu nnyimba ze zisinga okujja. Lutaaya talinayo ng'ateesa. Ngamba asinga kuleeta ng'akola ki? Talinayo ng'ateesa. Si mwogezi nnyo mukozi ku ground. Kuki?
na story ya gundu oyo Ssemujju. Waliwo ababuuza Ssemujju Nganda byatera okwogera. Yagaana State House yali yagala supplementary budget ya buwumbi 367 n'agamba okufana obutanyaga temuna gye mugenda gye muzitwala. Abasajja bakambwa bana togenda kusanga Geoffrey Tayanga toyinza kifuna uyo mufunyeyo ng'alwana wano yali alwana naye ayinamu ku maanyi bali bajja muko yayinamu amaanyi ayinza funa Tayanga ate tubasibu yayinamu amaanyi kati naye bw'aba azzeeyo nze nyina byesikiza naye for my own good nze Lutaaya gwensingo manya Ssemujju Nganda ye muntu gwensinga okwagala mu Uganda era Ssemujju Nganda mutera okumbuuza nze ne yeesimawo kuba president mulonda situnula bbali ndabira ddala omuntu alina amagezi agenda okutuula mu kifo atuwe ku njawulo Museveni byatatukoledde nga ne wano obikola ki ewabo yakozeeyo oyitako ekireeyo kirambi lwokuba bagagga be babyekola anti bagagga anti kiŋŋamba mbi mukisa gwe ekifo kye kigagga ne Musisa akwatemu Musisage bagende kakuutu yayagala wano wakyo musindika gyate simuyinaako buzibu naye nze kyeŋŋamba batukolereyo akafo nga Ssemujju batuwe ebifo 10 nga by'abantu bemulaba nga bali kowa batuwaddeyo ebifo 5 nsaba onnondera abantu 5 nga bo tubeetaaga nga ffe tubeetaaga Uganda yebeetaaga bose batuya Ssemujju gye kwali Ssemujju Nganda serikali ate Nsereko Muhammad oyo nga kuyamba abantu parliament Mpuuga kwali Mpuuga muwa Abedi Bwanika Abedi muwa kukyokusatu Mpuuga avaawo waliwo omusajja bamuyitanga Kasumante Moses muzaayo musajja mugezi nnyo owulira kakati waliwo Kasumante Moses lwaki omuzaayo z'obugezi wano mulaba mu parliament yali muteesa nnyo kati wekuba kugenda kulobingira abantu nabbakolera biki Kasozi Ibrahim ow'Emakindi naye muzaayo ye ate ku ground buli muntu yalaba amukwatako buli kizi yagenda emitanda abawo ensawo za sementi 3 nga mubaka waayo abawadde 10 olwo noono ono ayina essomo Eden College tateesa oyo ngamba kolerako ku bantu talina byakola ye gundi ateesa oyo gugambye yawa abantu gundi 3 ani oyo waye Kasozi bamita Kasozi ateesa Kasozi naye okuteesa kuna abantu bakufunamu anti gamba ye Kasozi mulese kukolera abantu ne kino then bano mbawadde kuteesa kakati waliwo omulala bamuyita Kaduna Birubega we yaviira mu parliament mu 2011 yali asinze okuteesa naye nga mukoddo abantu bamugamba abantu abateesa tebagaba kalasi je at least ne waliwo akola byombi tateesa tagaba takola naye nga afuna budde nti Bobi Wine jo Museveni jo mune mugenda n'ebyo n'abafunira awo siba bulungi mwera